nze nina Roz yagamba na Roz sayina bigambo bingi. She's as well mukyala anyirira ajali mulungi nnyo. She's a good soul, beautiful soul, very beautiful jali. Olina kyomugamba mugambe. wazeemu Ate twali tetukyali fenna. Baawukana batya munnyumize. Mwabafumbo munnyumize. Ate olaba nze kyembayizeeko muli balungi bakukozesa. Mwenna abali eyo nga mwetaaga amawulire muzannye firimu ebintu bijja kuba. Mwali mu firimu. Ate olaba abuuzizza. Gwamanyi. Omukyala yali mu interview emu n'agamba nti ensobi gye yakola yakugwa mu laavu n'asalawo mangu n'emikono gitambula. Ensobi gye yakola gwomanyi otya oba nsobi? Anti yakyoyogerera. Yagwa mu ki? Mu laavu. Yeeyogerera n'akola atya? omusiba akatambaala. Bambi. Kati bambi yabigamba mmwe nze nange tannaba biŋŋamba. Wabiŋŋamba nja kuba mbategeeza. Kati simanyi omanyi munnaye kambabuulire abantu abamuntu. Kati olanga mubuuza kye mwagala nange nsobola obbagamba kye njagala. Oba kya bulimba oba kituufu kasita temuli mutima mwe bakatonda. But why is it hard for you to keep the relationships? How many relationships have you ever given me to keep? Gwe kyogamba n'ogwa mama wange n'ogwa kitaawe wange nagusuula omukwano because that's a relationship. Omukyala na musajja. Of course my mom mukyala. Of course. Okay, should I ask you something? Oyagala abantu bameka ku nsi? But there is priority. I'm Even asking. the Bible talks about it. I'm asking you. How many people? Kati oyagala abantu bameka? Mukyala. Kati kyogamba Kurani mbyo gikubye yagamba abana. Mulekera okuraminga bino ebintu. Nango bakuumiddewo. Naye gwe tokuumya n'omu. Mulekera okuraminga bino ebintu. Nabagamba musome. Lwaki kizibu nnyo ku bantu nga mmwe abanyumya omukwano mu kamera okuba ate nga mukuuma omukwano? Ndowooza okitegedde wezzeemu. Lwaki tunyumya nnyo omukwano nga ate tusobola kugukuuma nanti tuba nagwo ekintu ky'okuuma kiba kijja kudduka ate mba nkuuma kyaki nze olwedde nkuyina ate lwaki ngukuuma. You know, something that you keep, it means that it has to run. And where do you keep things that you already have? Nze kyange kiri awo ekityo kyekijja ne gwakuuma ogugwo omanyi nti n'ogugwo mutono nnyo gujja kudduka kati obeera bwoti. Nze sikuuma mukwano. Omukwano gwe gubeera mu nze ngukuuma gwaki nga ate nze mukwano. I tap on God, Katonda abeera mu ggwe, you are the temple where he sits. Okitegedde. Katonda aba abeera mu ggwe kitegeeza ate lwaki oba ogukuuma nga atali mu ggwe. Ate nze mmenye ate nejjuse oba abamenyebwa be baba bejjusizza. Lwaki basalawo okwesiga omuntu gwe bamenya? Ye omutima gwe bamenya ebigambo by'abayogedde nti bamumenya omutima guba gukyalimu. Guba gwavaamu abayogera ati akoze ekigambo kiva mu mutima ne kidda mu bwongo n'ayogera. Mulekera okozesa ebigambo by'omutamanyi. Nagamba towesiganga muntu. Ne muli awo mwagala mugamba abantu batwesiga. Nkwesiga kisolo. Ayosige Katonda gwatamanyi Katonda oli mwana waawa. Nono mwana anamuzaala ono. Na mawulire temumanyi Katonda. Muli mutya bannange. Kadwale tuli wano ku seeti. Sajja omukulu ono bamuyita Wayizikira kyali wange nnyo. Naye ekisinga obungi temumbuuza binene mubuuze ebiri ku seeti. Wayizikira wamusayininze. Asayininze Omuyimbi. Okusayininga si kyo kikulu okubeera n'omuyimbi. Wabula tusobola okubeera abakyali baffe. Buli omu gwe nalimbaddeko naye mu music tekyategeeza nti no bonna baali signed. Wali abantu nga balina okupushingibwa nga bakyali bo ate nga n'olumu baaliyo nga babadde bakiisaayisamu mangu okuyiga okuyimba. So byebimu omuntu aba amanyi okuyimba mulina okuba nga mukwatagana mwenna nga muyimbi munnamu. Naye obadde tobanjulanga ng'ono omwanjudde mu bannamawulire abangi bwe bati. Omawuwo John Blackawo bayimbi bangi n'abalala teboogera okitegedde ne bonna abantu bonna betuzze tukolera bonna bakalo kasiita babuuzi banina Roz si babo just mwerabira mwagala nnyo okulimba abantu mwabampise ne muŋŋamba waayo omuyimbi wammwe story kinange kati ndi kubanyumiza kale ate muli kumbuuza nga bonna. Tukulabye mwamu brief introduction ng'omunyonyola industry kyeyeetaaga nti yeetaaga kubeera fashionista. Obutaba fashionista ekyo muntu okugamba mbuno bannange temulina kunywa buugi munywe kyayi ekyo kibeera personal interest kitegeeza ki
nti omuyimbi tolina kutunuulira nnyo ku fashion. Fashion is your own, that's a self-esteem. Gwasalawo n'ogamba nze njagala kuba kino, because tebajja kuyigiriza kunaaba, tebajja kuyigiriza kusenya. Those are small things. Temufuula ate business tutandika okutyanga tupromoting ate sector endala etaliraanye ku side yaffe. Let those ones who deal in fashion nabo bafunemu section yaabwe. Okitegeera. So basobole okuweereza n'abayimbi emirimu nti owaayo omuyimbi tugenda muyita ajja tuyimbirengako otuggulirawo omukolo gwa fashion. N'aba fashion nabo n'abayimbi nabo beetaageko ba fashion bajje babeereko bamuzi video zaabwe nti nga buli omu afuna omulimu. Naye mwe mwagala omulimu gumu mugukube ku muyimbi. Musician kyovula abasajja basalo ne bakiyita artist. Lwaki balabanga buli kimu mu kitikko mugugu gwonna muguwa artist. Omuyimbi anyumye mutandise okugamba amayimbi ayo kyokka muyimbi naye mwagalaga okunyuma naye anyumyemu katono tanyuma. No, that's his style. Everyone was born with his own art. So fashion tekwatagana nnyo na kuyimba lwakuba abantu balowooza bikwatagana but mukyetaga byebyo naye nga katola tunulira kati wayizikira engeri gyakikubyemu kati ng'ojja wali ogenda kujja gwotye wali omulala agenda ajja agambe nga si kyekikulu but wayizikira nga y'omuyimbi ekimuleese n'ekimuyisa omuyimbi kuyimba okusingawo kyekikulu. So omugambe nti muyimbi si fashionista yebimu ku byasula abayimbi fashion Uganda nga Rocky Giant obadde otegeeza ki omugambe omwana oyo nti muyimbi si fashionista ebimu ku byasula abayimbi wano mu ggwanga Uganda n'omenya omukulu amanyikiddwa nga Rocky Giant ekyo gwakyogedde kyonna ky'obuuzizza naye nsobola okuddamu ekya fashionista. Ba fashionistas baawukana n'abayimbi naye omuyimbi ayina kusasulwa okupromotinga engoye ekintu kyonna kyabayambadde nga fashionist. Okitegeera lwaki nti ye aba brandi ndala balina omukozesa ebyo ebintu byagenda okuteeka ku mubiri nga naye asasudwa nga olaba ba Rick Ross bajja ne bakwata ekintu nakiteeka nagamba kino ekintu mukikozese. It's the same as fashion. Kanaye kati mwe mugenda ne mukwata ate fashion ne mugikuba omuyimbi kiba kitegeeza nti omuyimbi agenda kujja ayambale engoye nga kuliko lebo mubeere nga mugamba nti no buli omu alina okwambala bwatu. Siba kitegeeza muli konoona business y'omuyimbi neya fashion. Okitegeera. So buli kimu kiina. That's why the other one is called fashion, this is called artist. Mmwe mwenyini mwe abaagala kibe kityo naye tekijja. Grenade wayambala ennyo aba ayambadde nga grenade kuba yaba akitegedde nga y'omuntu nti yali informed about fashion. You get ali informed about how he's going to dress. Okitegeera. Then chovola grenade omuza ani akwambaza golakyo omubuuza ani akwambaza ngomanyi nti no fashionist. Omuyimbi nga bw'omuntu anjulidde leero lwaki tomuntu anjulidde na collabo? Collab, of course, these are projects are shooting videos. These are singles, of course, ne videos endala jeziri. So lunaku lwe tuba tusazeewo okumintroducing nga mwene mulina olubalala. So sibuli video tujja kubayitanga, sibuli luyimba lwe tukola tujja bayitanga. So it was an introduction to gamanyi, let's unleash something. Olwaleero but collabos jeziri, nyimba jeziri, production jeziri, ayine nyimba nyingi. So this one is the song that we are trying to nga mwenno okujja tukwatagala nga lukyali raw. It is kati goma nyote bali rujjo fulum koze nyimba nyingi so ebizibu ebiri mu industry y'okutuuka ano wali kiba kitegeeza abiyiseemu tosobola kumalaga you can't do shortcuts. Okitegedde already ye ababiyiseemu kati bizibu ki ebirala mpozi ng'oyagalira mu wa birungi byereere era bibyo byatuuseeko oba wali wabi wali obuzibu omuyimbi ogamba otya? Mbaliriza nnyo basebo musanyusa balabawo kuwa neeno mutusanze tuli mu kushootinga video yange oyimba baluyita nafunye baby era ndi musanyufu nnyo okubalaba nga mukuŋŋaanye muti ebya serious nduza kati mwaka gumu oluyimba lwakutaano amanya wampita wise killer Mr. Problem. Ate era ali mugezi. Tomunyonyola nnyo erinnya lyeryo. Mr. Problem. Yes. Trademark ya muyimbi omu. Ye yamanyi nze nange ndeese ekyo. Kubala mu ngeri yange ndi buzibu nga nze. Wakwatagana otya ne mukulu Ono Andre twakwatagana dda mu studio ye nagendayo ne ndicodinga music naye nnyimba bbiri inako kolabo ye wakwate tunagita tusoose kukola ku luno lubeeko ne welutambula then enda tugenda ziddira. Kiki ekikuinspiring okuyingira music? Music ava waka
Mange yali mukyala muyimbi. Bamuyita Naroga Betty. Yali wa mu church. Bakatoliki. Kyowayo omwana agambye church. Ngayimba noti ki? Noti omanyi mmeka wananze omanyi mmeka noti. Omubuzi noti z'amanyi omunyonyole nga noti nazazimanyi. Muyimbi kigwe weego. Temumanyi noti mwagalo zimanyi. Bayimbi bonna sibalinaako buzibu kuba bayimba bulungi. Of course nja kugamba omukulu ali wano eno. Anyimbira bulungi nnyo. Nina management. Ayita Divine Empire. Era manager wange bamuyita Divine. Daddy Andre, omuyimbi gwe tusembayo tulaga Mukabya Junior. Omuwane kolabo n'ayita naye South Africa tetwagira. Mwagala temutusalirewo date we tutere ennyimba zaffe. Naye bannayinamwe. Kati kankubuuza. Igwolozo omuyimbi wabaza wa shooting olwaliro video muba mugikubye temunayo namwe dufuna olimba walufuna dota shooting ne Mukabe tubale tumanyi agenda nawe South Africa nkubuuziza olimba walufuna ku TV oba ku radio temunayo dufuna omulimu gwa kumanya ekiriwo so ekintu baba tebanakireta kyo kitegeeza kikyafumbibwa. These things are not easy. Mujje mulabe mufune zikataweeze ngeje tuzikola bino ebisibyangu tukyafuma katola olwa Mukabe aluli jjinja lujja Kampala. Kunamu kulinnya n'akasente abakazi beeyongera okwettanira. Muyimbi omugamba bigambo ki ku nsonga ezo? Nze kyemmanyi kati nga wayizikira engeri gy'abakikubamu yasigale mu kuyimba obulamu bw'omuntu bwawukana ne kariya okitegera mulekerawo okutiisa abantu okitegedde omuyimbi waba muyimbi mulinde ennyimba ze nebyagenda okukola n'ebyabakazi mwaba byamanyi nze ngenda n'empasa 10 bulamu bwange tebawukana na kuyimba okitegedde so naye waba alina byagenda okukola it's his life so ebyo mwagala kumanya obulamu mumusabe mugende mumutere kamera mu nyumba mumanye buli kimu ekimufaako. Lwaki kibuuzizza enkokola ze ziriwo ateri nkokola amaka nkubulire just ensi yonna nga bwekola ne bano nabo bayinamu obuzibu naawe olina obuzibu toli perfect n'oli munno alina obuzibu mutuuka ne mufuna obuzibu ne muddingana tebakulimba teri nkokola ziriyo bano be bazireeta enkokola ziriyo gwe tolina nkokola yiino gy'okwotedde kamera enkokola yiino naawe olina enkokola ofunyemuko ku challenges okugatta ebintu bino production music n'omukwano. Nze sirina challenges olaba ndi wano ne ku mawulire buuzo ono omusajja ebibuuzo nze ndi wano ndyoke neeyagala njagala nagenda kulya mmere. Manager wange wali wano eno amita Mr. Divine. Tubalamusizaako nnyo bonna abatulaba mugamba mutya baganda bange. Tuli wano tushootinga video y'omuyimbi Wayizikira mwana ayimba bulungi nnyo wamugyewa Wayizikira ndudde naye ngajja ayimba obuyimba mpola mpola naye yakubye kana akayimba kayitidde okuba akalungi bakayita nafunye kayimba kalungi nnyo tusala tukakwatira. Olina abayimbi bameka? So far nina abayimbi abali mu mukaaga. Gena kuloga mugamba bano bana mawulire tobyogera abayimbi bangi gwasazeewo gwagambye nti nanyumye okompitinga n'omuyimbi w'omukwambala kati oli sano nga manyi gwe muyimbi omuyimbi yono naye nga buli omu aba yakula lulwe naye nga ekiriwo olwaleero tushootinga video tusaba mutuwagire. Olina ekirooto ky'okuyimba manager? Music andi musaayi kuba already nazaalibwa mu music ze kenyini nze music. Lwaki amanaginga abayimbi gola amanaginga wa motoka driver amanaginga muyimbi which is okay bulamu bwe onayimba oli afune swaga abagala lemesa abantu abamu batandikira mu bintu ebirala ne bakakana ekinyegenge bakijjayo nga Daddy Andre atandikira eri ekinyegenyege kya music bwe kyamukwata abikwatagana engoma okuba music that's musical writing music that's musical. I'm not an author who writes books okitegera I'm a writer of music so it's the same line ono guy agambye ayina omusaye music that's why akwatagana nono muganda we okitegedde kati kokwata chovola era bono okubeera wano music yatugase nawe amawulire tozze kufuna kuga politics music olwo kubuza music this guys are mulekera kubuza bintu kinegenege kyakwata kiri okay ali wanze you guys let me tell you something nze kati kamba bulire nze ndi mwana wa mugagga
Yesu Kristo kati nga nze mbonaabona omwana wa Yesu Kristo ebintu byokola tulaba nga biswaza Yesu. anti yajja kutaasanga mmwe atolooza gwe tosobola kukola kintu kyonna kati gwe yajja kutaasa gwe oli siina naye obyegaana nze ndi siina gwe oli kirina genda olongoose Omwana ebintu wa Yesu okuba omwonoonyi. gwamanyi jajinga manager Wangisewo. omuyimbi nala mufaanagana kati mangambye olina ogenda kuba ne video vixen. Walese muganda Ono muto wange sebo. n'ebibuuzo muto mubuuza wange. bingi Naye nga ffe fenyini fe music Mugambe straight interview. away from Divine Empire. Kimala. Bagenda kujiwulira e Kampala wano. kimala